kadde mu bigere bya Shiba. And lately I feel Wichabagatako aroma amanyo bagakendeddemu. I don't know, there is division of aroma naye muliro mpuliranga amaanyi ge yali azze nago bakutandiso gagabanyamu gagabira aroma kati kaddiriddemuko. You may get me wrong or right, which is okay. Naye ennaku zino the way she's branding herself, kaweze emyaka 18 twali tulaba kaana kato katusuubiza okuwa pate mpaka budde kucha pate nno katandikidde mu kwekuba ttatu akaana keesiiza ebintu byonna mu face. Simanyi oba tekatutwala speed. I feel kantwala speed. Kiranga kabagambye tatuze muzesonyiwa omubiri gugwe yabagambye naye nga ffe twagala ndongo twagala ttatu. Bamukuba ttatu nekuluma mbwe era mbukikulumira no, isooka mwana muto. That is where it is getting me. Just as you made 18, I feel you should be modest, kula, naturally. Leka kuyingira emyaka oluzingo obuvubuka abo. Munange fe wetugezezaako okumusaasira ng'ennaku etuluma atugambye omubiri gwe bafumita gugwe tuyiga okufa ku nze ndabanga tutwala speed. Watyo bw'atugambye oyo nno Pinky omwana omuto mu industry era n'atusuubiza ebisingawo mu muziki omubiri gwe kasita tugwesonyiwa. Kale katulabe emboozi y'omukyalo. Thank you. Management ebimala olimbaranga olupero nakoze baluyita selector. Basically this song goes to everyone that believed in me when alina akatandika, though a lot were criticizing me, but there waliwo abantu nga ngenda kola okyogedde bubi nti kolabo nkoze nyingi abayimbi balina kolabo ezisuka mu 5 mu 10. You understand? Nina oluyimba ne grenade oluyimba lwa Nakatwa just na featuring mu chorus verse yange nemu just na featuring a chorus because twetaaga omwana omuwala ayimba chorus ya Nakatwa. Twesobola genda ne tunoonya omuyimbi omulala gyatuyimbire chorus ya Nakatwa olwedde tulina omuyimbi omuwala mu Team No Sleep. So nensalawo nenjimba and Renina and Nina Rose, those are the collaborations in Nakata for now, and whereby Nina Rose sinaluta nenga ngenda luta masao ngenda kutatuchimala ne Nina Rose oba twinzana okutolimba olala ronna tukolera ku pesi yaffe so tujja kuta anything else kyetunaba twagadde. Yes nakututemu speed yo ate wali speed yeyo njenjagala nange muliro ku muliro najja kuyimba ate mwagala ntule. Of course ni number 1 music. Yeah. Yes. Abantu basubira Nina Rose your role model because everything we see biringa bya Nina Rose. I love Nina. I love her a lot. Very, very much. She knows I love her very much. Yeah. You want to be like her? I want to be me, but I love her. So what about onga Nina mkwano kwange kwenjagala ennyo. Of course njagala mbere chendi, but nga nina omuntu ate gwenjagala ennyo. So I just love Nina naturally. Simwagala nga oba muyimbi oba chi. I love her personality and I just love her. Yeah. Kaso mwagala jole tatu mwina sense. Nina Rose namtegeera. Mubi togenda gufuula ng'ogugwe tatu tulaba obunaku oyongerayo. Enitegeeza ki eri mugongo? Eriwa? Nobe. Mugongo. Atatusange tuzireke. Eyo mugongo kifaananyi kya muntu. Wanje? No, nina kafaananyi just kafaananyi kanyumira and kind of hidden meaning behind it. Kafaananyi ka mukazi just ali normal but kind of meaning behind it. Yes. Tatu zino tezikuluma. Omubiri gwange after all. Tondaba bwe mbikola. Tondaba bwe nslayinga. Omunaku affe.
Okay, mwana abategezeza nti omubiri gugwe so mwogere bitono mujajinge bitono ensubira mutegedde lwaki abantu bekuba tatu emibiri giba gyabwe ekuluma yeso tomufaako nnyo nga bwolowooza nti oba mwana wa gundi wo wa maama wo akunsonga ze zimu tulina embozi y'omwami eri wamala twakoze future ye